To the Baganda speaking community who are listening to me, let me say this in my Luganda language. Togenda na mugongo kankomyao. Mu ggwanga lino ne mu nsi yonna luno lunaku tujjukirirako abaana n'abasajja abaafa olw'okukkiriza, naye ate era naffe ng'abantu lutukwatako nnyo mu nsonga zaffe ez'omwoyo nga tweyongera okutunuulira olugendo lwaffe era okunyweza olugendo lwaffe ne Kristo, nga tulina okukkiriza Yesu Kristo n'okumugoberera n'obuvumu n'okumukkiriza n'okumugoberera newankubadde nga waliwo ebintu byonna ebigenda okutuvaako. Era ku bannayuganda abasinga olunaku luno olw'abajulizi lunaku lukulu, kubanga lunaku tusaba, lunaku tutula wansi negamba ne twebuulirira ne twenenya ate ne tunyweza okukkiriza kwaffe mu Kristo. Naye omwaka guno kugenda kuba gwanjawuloko, nga bwe mutegedde era nga bwe mumanyi gavumenti yayimiriza enkuŋŋaana ennene, naddala enkuŋŋaana nga zino ez'abajulizi, kubanga mu lunaku olw'abajulizi tubeera n'abantu abajja, abamu bava wabweru wa ggwanga, abalala bava mu ggwanga naye mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo ne bakuŋŋaanira wamu. Kati ekirwadde kino ekya Ebola kisobolera ddala okukola ki, okwetaaya nekikwata abantu bangi bwe tuba nga tukuŋŋaanye. N'olwekyo gavumenti yavaayo negamba nti tewali kukuŋŋaana mu mwaka guno, ate era nga naffe tukkiriza ddala nti decision eyo yali nnungi, kubanga ekikulu kwe kukuuma obulamu bw'abantu, kukuuma abantu nga balamu. N'olwekyo ekiteeso ekyo ekya gavumenti tukikkiriza, tukiwagira, era twagala okwogera ng'ekkanisa nga tugamba nti okukuuma obulamu bw'abantu, abantu nga balamu kikulu nnyo era kirina okusooka mu maaso. Naye ate era nga tumanyi nti abantu baffe gye bali, abamu babadde balina kugenda ebweru babasibidde ku airport, abamu bagamba waliwo ebizibu bingi, abantu baffe beeraliikirivu, abantu baffe abamu bakooye, bali mu bufumbo nga bakooye, abamu batidde, abamu babuuza ebibuuzo bingi ebyobulamu, ebyokukola ssente, emirimu, school fees zibabuze, tebamanyi kigenda kubeerawo nkya. N'olwekyo omulamwa ogw'omwaka guno ate mukulu nnyo, nti Kristo emirembe gyaffe, amenyaamenya ebisenge era awonya eggwanga. Twetaaga omwaka guno Kristo tumulabire ddala ng'emirembe gyaffe, Kristo amenyeemenye ebisenge era awonye eggwanga. Era omwaka guno kyetwavudde tusalawo, yatugamba nti engeri y'abantu gye banyigirizibwa, engeri y'abantu gye bali mu buzibu obwo, twetaaga Kristo ayingire mu maka gaffe, anyeenye ebisenge era atuwonye. Yensonga lwaki bataata ba bishop bategese ne bagamba nti enkya wadde abantu bagenda kuŋŋaana, tugenda kubeerawo n'okusaba nga tuweereza abantu abali mu maka gaabwe basobole okusaba, naye nga tubakulembera mu kusaba okwo nga tuyita mu ntimbe za televizoni. Era twagala okwebaza kubiriza nti enkya bwe zinaawera ssaawa 3 zennyini, ku ssaawa 3 tugende ku mikutu egyo gye tubagambye, bwe tuba nga tusigadde waka twetabe mu kusinza okwo okunaabeerawo, okusinza okwo nga kuliwo, tusabe tutendereze Mukama Katonda. Twagala okwebaza Mukama Katonda nti atukkiriza gavumenti yatuwadde ze bayita SOPs ebyokugoberera, era tusaba nti bwe munaaba mugenze mu kkanisa, bwe muba musaze ogenze mu kkanisa, oba wonna bwe munaabeera mubeere nga mugoberera kugamba SOPs gavumenti ze yatuwadde. Twagala okukakasa era okubakakasa nti omwaka guno tewali kulamaga, era enkya tusalawo n'ogamba nti olamaze ogenda Namugongo, nedda, era tetulina gwe tuyise kujja Namugongo. Era bw'onooba ozze nga oyagadde olamage, poliisi n'abakuumaddembe bagenda kubeerawo bweru ne munda, era bajja kukukwata bakuwerekereko oddeyo. N'olwekyo tojja naye sigala ku mukutu owulire obubaka bwa kibishopu ng'abuulira olunaku olw'enkya. Twagala tukole nga tukolagana ne gavumenti, tukole nga bye baatugambye, ate bwe muba muli eyo gye muli munaaze engalo zammwe. Bwe muba tumanyi okunyeenya engalo n'okola ki ekyo mubiveeko.
era bwe olaba ng'olina senyiga olina ebintu kwegamba ebitategerekeka genda mu ddwaliro wakujjanjabe ate era bw'olaba ng'oli mulwadde tugenda wali bantu balala bangi era twagala okusaba tugoberere ebintu bino naye kyessanyu nti ate era bataata baffe babisopu bagambye nti engeri olunaku mwaka guno wetutabadde nammwe mu kujaguza oba mu kulamaga e Namugongo baatuwadde olukusa ne batugamba nti tweyongereyo tutegeke n'omwaka ogujja n'olwekyo wadde omwaka guno temugenda kubeera Namugongo Mukama nga ye mubeezi waffe nga n'ekirwadde kino ekya Ebola kiweddeyo tusuubira ddala nti omwaka ogujja nga 3 June 2027 tugenda kubeera nammwe nga bataata baffe batukulembera era nga Uganda Christian University etukulembera mu kusinza kuno era twagala okwebaza bannaffe ababadde bakola ku liturgy oba ebyokugobererwa nga tusinza kwegamba okusinza okwo twandibadde tugoberera Namirembe era tugenda Namugongo era gwe tugenda okugoberera nga tuweereza ku televisioni enteekateeka eyo ensengeka y'okusinza twagiweereza dda mu makanisa gonna twagiweereza dda mu dayosisi zonna era tusaba nti bwe tuba tuli eyo abareverandi ababuulizi bagitunuleko bagiteeketeeke bagikozese okusobola okutegeka okusinza kuba naaba basobodde okutegeka yonna gye banaaba bali netubakubiriza bagoberere ebyobulamu bagoberere gavumenti byonna byetugambye nga tukola era nga tutegeka okusinza kuno kwaya yaffe gye twali twategese kwaya y'abantu 600 kategese abayimbi baffe okuva ku Uganda Christian University kategese abayimbi baffe okuva ku campuses zaffe zetuyina Arua zetuyina Kabale zetuyina Bale zetuyina Kagando naye olw'ebiragiro bya gavumenti abantu bonna babadde bava mu regional colleges bote bagenda kujja naye tusaze kwaya okuva ku namba 600 ne tubafuula abantu 30 bokka naye nga 30 wano tubajje mu bifo bisatu kubanga ne kwaya tubadde tulyayo kwaya yonna kwaya kwabasa tulina abantu abavudde wano ku Uganda Christian University tulina abantu abagenda okuva ku chachi yaffe y'Ekisaasi Church of Uganda eyeri mu Namirembe Diocese era waliwo n'abalala bavudde ku kwaya eyimbira ku St Francis Chapel Makerere mu Diocese of Kampala bagiyita Joint Hymnal Choir kakati abantu abo bayimbanga ennyonza ate bayimbira ddala bulungi kati tusuubira nti katukozesa ebyuma bino bikalimagezi abantu abo 3 bajja kutuwaako sampulo ku ekyo kye twandibadde tuwulira okuva mu bantu 600 naye omwaka ogujja kwaya eyo tugenda kugiwulira ey'abantu 600 egenda kuba naffe kwebale nnyo twagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti Namugongo wali e Namugongo okuva ku Mande ekifo ekyo kisibiddwa era tokkirizibwa kugendayo era kigenda kusigala nga kiggale paka ng'ennaku z'omwezi 5 nga tokkirizibwa kugenda Namugongo waliwo baganda baffe ababadde bajja e Namugongo nga bazze okufuna ku mazzi twagala okubategeeza nti omwaka guno oluzzi n'amazzi luggaliddwa era tewali muntu agenda tutuufu naye twagala okubakakasa nti Yesu Kristo oyo atuwa emirembe gyaffe era atuwonya era agenda kuwonya wadde nga amazzi tokoze eki kubanga amazzi sige gawonya naye Yesu Kristo yawonya n'olwekyo ng'okoola Mukama Katonda ng'ojjukira era ng'okkiriza nti olw'emigga egyamukubibwa ku musaalaba egyo gye gituwonya gyennyini ojja kusigala ng'owonyezeddwa ajja kusigala nga akutteko era nga akuwadde obulamu n'olwekyo amazzi omwaka guno tegaliiyo era tetugenda kuba nago ekirala ekikulu ennyo omugenyi omukulu gwe twatuyise His Excellency the President of the Republic of Uganda naye olw'okuba nti kati okusinza okw'abajulizi kwasazibwamu abagenyi bonna betwali tuyise bonna kakati tetukyalina bagenyi bagenda kujja tugenda kuba ne ttiimu e Namugongo ettiimu eyo yokka eyeetaagisa okusobola okutegeka okusinza kyova olabanga abantu nga 48 kwabo abagenda okubeerayo bagenda kuba bannamawulire bano abakwata ebyuma bikalimagezi tugenda kubeerayo ne poliisi
tugenda kubeerayo ne bannanses ne badokitazi kwegamba abantu batono ddala abagenda okuwerekera Bishop Olwa ne Archbishop nga tugenda okutegeka okusinza okwo. Naye ekirungi nti TV zigenda kubeerayo era zijja tutuusaako okusinza okwo mu maka gaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala.